Minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Honorable Godfrey Baluku Kabyanga asabye abakulembeze b'emitooma okuba ekyokulabirako mu bukulembeze bwabwe n'okunnyikiza enteekateeka za gavumenti nga PDM, emyoga n'endala okusobola okusitula ebyenfuna by'abantu be bakulembera. Minisita Kabyanga okwogera bino abadde mu Town Council y'emitooma mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze olwategekeddwa n'ekigendererwa ekyokusomesa abakulembeze ku mitendera egitali gyemu obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati tubagambye ebyokukola bw'oba oli mukulembeze kyetaaga abantu b'okulembera obajje mu bunaku tokulembera abantu nga tibalina kye bakola. Sente za gavumenti bwe ziba zize ngeza PDM olabe nti abo abazifunye bazikozesa bulungi. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo omuli Minisita Godfrey Baluku Kabyanga, RDC w'emitooma Kayondo Pade, Sipiika w'emitooma ku disitulikiti Tumwekwase Moses ne Kao Nakityo Joanita n'abalala. Gale nnyo eggwanga lyabwe ate balikolere kubanga constitution egamba citizen wenna yenna Munnayuganda naye kyetaaga abeere nga alina ekyakoledde eggwanga. Minisita asuubizza okwongera okusomesa abantu ku kwagala ensi yaabwe n'asaba ab'oludda oluvuganya okwewala ebikolwa eby'okwekalakaasa. Kwabo mikwano gyaffe egya opposition mainly abo abali mu nuupu nti bino bya protest votes eby'okwekalakaasa tubiveeko. Kalulu kawedde kati buli omu agenda akole. Mu ngeri y'emu asimye abantu beeno abalonda Pulezidenti Museveni mu kalulu akaakubwa. RDC w'emitooma Kayondo Pade alabudde abavubuka ku nkozesa y'emitimbagano. Ngeri ki gy'osobola okukozesa essimu eno n'etakuviiramu kabi kuba tulabye eri abavuka bannaffe bangi nnyo oba abantu baffe abato abafunye obuzibu ne poliisi oba ne gavumenti nga kiva ku ngeri gye bakozesezaamu emitimbagano. Abamu ku beetabye ku musomo guno basiimye gavumenti ng'eyita mu minisitule eno olw'okutegeka omusomo guno. Love their country, love their leaders, love all the structure. They have that love in totality. Nga bakola zino trainings ebiseera bingi baziteeka kuli abantu abasoma dda ne balekawo bana bakulembeze abawansi ate bana bakulembeze be bayisa budget be bagabanya ensimbi be bakola buli kimu. Ate yakulira emirimu ku disitulikiti eno Nakityo Joanita asabye abakulembeze okufa ku nsonga y'okusitula obulamu bw'abantu be bakulembera. Obukulembeze buweereza tubeerawo mu okuweereza bannaffe abantu baffe be batukwasa sente zo ntono n'ebyetaago ebirala bitono olw'ensonga nti demands zo zisinga resources ezibeera available. Twogeddeko n'abamu ku bakulembeze ababanguddwa ne batubulira ebimu ku ebyo bye bayizeeyo. National guidance okudda okutrainingako nga ffe ba leaders, our rights, patriotism nebyo tulina okukola nebyo tutalina kukola. Butayomba n'abantu kubagatta ne batereera ate nawo bw'obeera mukulembeze oyige okutwaliza abantu obulungi. I have learned how to lobby, the roles of different leaders in the district setup, the roles of the technical team, the roles of honorable councillors, the chairman. Anetina Kaibale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.